surprised that Fullfigure has not been appointed. Abadde asatira eggwanga lyonna. Muzeeyi mujjukire mu kwogera kwe kwe yayogera. Olutalo oluno bw'obanga toli mugezi togenda kubanga olulaba Fullfigure amaanyi gamuwedde eziga ku TV erimutonye bannange cabinets eziza omuzigo Balaam ne banne okukyusa aba foot soldiers ba National Unity Platform bakimukoledde byonna ogenda kubanga obyerabirako mu maaso Geno Muhoozi naye ebibye epipya byonna mu maaso ogenda kubanga obyerabirako kano ka video sigenda kubanga nkogera munyo ngenda kutandikira ku nsonga nga buli nkola yafe aka video madensa bukampeleka like kabe nkaso tambula katukira wona abanjekedde kumanya kweno information nadala ba foot soldiers because anytime from now bagenda kubanga baba wamba oba bagenda kubanga baba kozesa mungeri je mutagenda kubanga mutegeddemu making a chino video ogisharinga tana subscribing kadeka je personalize ka take him all nako olwaledo Fullfigure hakede nga tali musanyufu nga kigambibwa mbu ba mu droppings mu ba senior presidential advisors Kalisti mwakalabe Fullfigure tiyabadde mu kigambibwa mbu yanyize nnyonnyo n'olunako olwejjo omukulu amanyikidwa nga Ssemujjongana nga video mugirabe wetandise yamwogeredde kigambo byayogedde kale mu byalumye nnyo Fullfigure nga kirigala nga kiringa ekiraga nti no Museveni in time from now agenda kubanga kolaki musuulawo bigambo bino si byange mu comment section we nabije nga mitadde ku mabbali ebya Muhoozi ebibye si birungi basobodde kubanga bamu promotinga ku muntu oye CDF ebera CDF yakulira amajega Uganda wenjogerera sawa zino tachali ku SFC yoka wabula n'amajje military sawa zino solo kwasaganya bulungi nyongenda kuba kupengira kana ka video ka Fullfigure nga congratulating Balaam nenge sanyu talina njagala mulabe mungame mu comment section basinga abadde bagamba nti no bagenda mu ba minister na ekizibuche mpapula hazali tezikola ki zali teziwera mu kimanyi bulungi yake nyini asobola kuvayo na gamba ntino yakoma mu pitu okisegere ekintu kyo teke bwa minister babayi olina kubanga basoma sokola weka na katambi Abadde asatira eggwanga lyonna. Muzeeyi mujjukire mu kwogera kwe yayogera ku Nabbanja n'agamba kiringa n'abaana bantu baffe babeera mu office temwamanya Museveni lwaki yatulonda temumanyi lwaki atwogerako temumanyi lwaki atwagala nnyo. Muzeeyi ayagala muntu ali ku ground, muzeeyi ayagala muntu akola ali hard working. Sitaagala abo babitiibwa babeera mu mmotoka simanyi obungombe simanyi muzeeyi ayagala abantu abakozi. So ekyokubanga mwewuunya Balaam afunye bwa minister mba neewuunya mweyewuunya baze balwawo no bumuwa balwawo buli bumuwa kiringa gwe wenjagala babukuwe. Muzeeyi yeetaga abantu ba Balaam, yeetaga bakyofa togalye, yeetaga banisa kabanda, yeetaga mire babalanda yakomyewo, yeetaga Nabbanja kwali nnyo, ba minister Kasola Aruna kwali nnyo, abo abantu abali ku ground bamulanze ki tetunategeera kye bamulanze bamukoze batya taliiko bamwade ba senior president's advisor naye office simbi naye nera bamulanze kinze byakolera sibiraba bamulanze ki abadde good Sempijja abadde good minister akola ki wa defense abadde wa defense nono mukyala Kero olaba no mukyala eno minister ya Lukoda ya Kero gundi mukwano gwange ngendayo nnyo naye ali slow. Olaba abakazi nze n'abakazi benda katolaba oyo omukazi gundi oyo gwe batadde ne Balaam gwe yalese wani minister waffe tamanyi na Luganda nalaba omukazi afaayo oyo Peace Mutuuzo ya era ndi am so happy aba Peace Mutuuzo kusigala wabo be bakazi abali very hard working olaba afaayo nakola nalwana ganana balikola. Nze ni musanyufu nnyo olaba kyo photography. I'm so very Nabbanja I'm very happy. Banisa kabanda bakazi bakozi olaba alwanagana tereza kino nakirira ku ground inagenda mu ino nakirira luddawa olaba afaayo ekintu kiterere. So Kongs Balaam Barugahale ekifo kibali kikusanya balwawo n'okukikuwa nze nganze balwawo okukikuwa era muzeeyi twamugambako. Muzeeyi yeetaga abantu bamuyamba saawa zino, yeetaga abantu bamugasa si bantu bakubiba kyakaali. Balaam gw'osanga ng'ali mu mwala anywa amazzi n'abantu b'okumwala. Balaam omusanga kabeere Kalamojjo omusanga luddawa. Fact ekifo kye bamuwadde kirungi nnyo n'abavubuka kirungi. Balaam alina office ye naye ejjula okuva ku makya okuziba obudde buli lunaku.
ate adasipininga na sente ze. So Balaam balugahale konguzi nze ndi musanyufu nnyo. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752 So he has reduced the importance of cabinet. And that's why I think anyone can find himself there. I am only surprised that Fullfigure has not been appointed. He said this is a slightly amended cabinet. Yeah, that's why I'm saying that I am so surprised a that major reshuffle might be coming. No, he may not. I am surprised that people like Fullfigure haven't been considered. And I sympathize with people like Norbert Mao, because the Norbert Mao I covered as a journalist towards the end of the 6th and the whole of the 7th Parliament are people of substance. Remember when Professor Nsibambi was dropped, and I said he should be celebrating, because you can't be in Nsibambi and you are in a cabinet with Anita. You can't be lugubrious. Yeah, and your colleagues are Anita Evelyn. I said he should thank God that he has been helped to get out. So Honorable Norbert Mao, you need to consider retiring early. Otherwise, you are going to be in cabinet with the Fullfigure very soon, because these are the standards that Mr. Museveni has set up. And that's why, and I'm not belittling Barugahare, but I really doubt his competence of public affairs. I think the only reason is being considered is because he's actually called Barugahara, not Barugahare. Okay, Barugahara. I think the reason he's being considered is that he's the one who has been in charge of organizing the Muhoozi birthday parties and other ceremonies. So that's where he has demonstrated serious competence. He's also a fairly successful businessman. Yeah, but I'm talking about his politics, not his business, because he has not been put in the Ministry of Trade or Finance.